Haleluya mukama waffe Yesu yebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza mukama olw'amakya amalungi, neebaza Katonda abukeesezza olwaleero olunaku lwa Sande, lunaku lulungi, lunaku lukulu. Gwali eyo kikakatako okwambalako obulungi ne weetereeza n'otuulaawo mu ntebe yo, n'otuulaawo ku dayiningi yo. Naye ate ku dayiningi oyinza okwagala okulya, naye era nakyo si kibi. Wonna w'owulirira emirembe n'otandika okusinza mukama n'omutendereza n'omwebaza n'omuyimbira olwaleero olunaku lwa Sande, okola emirimu gyo mangu mangu n'ogimaliriza nga bwe wakolanga nga ekkanisa tezinaggalawo. Wakolanga emirimu mangu mangu noga kati buno budde wagenda ku kyaki, kati awo gotuula awo otandika kusinza mukama mutendereze. Waayo essaawa zo 3 consecutively ng'osinza mukama n'okumutendereza. This is morning breakfast. Olwaleero tuze n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Psalms, abalina ey'oluzungu Psalms 20 verse 7, ey'oluganda Zabbuli 20 olunyiriri olw'omusanvu. Lugambye bwe luti: abalala beesiga amagaali, n'abalala beesiga embalaasi, full stop, bbiri wakati mu lunyiriri, naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Abooluganda Yesu yebazibwe. Neebaza mukama gano ge makya Katonda atuwadde ekyawandiikibwa kikino, ng'oyagala okuyita ng'oyagala okuyita mu by'oyitamu otoola obujulizi. Teweetaaga kubaako bye weesiga nti kati nina kyempitamu nayo kiyitamu. Nina okwesiga kino, neesiga omuntu. Nina okwesiga ssente zange zino kaziteeke wano kumpi, zijja kumpisaawo mu kino. Wa abantu babadde ne ssente, naye ssente tezibayambye mu kino ekisiikirize ky'omubi Sitaani kye yaleeta ku nsi. Ssente baazireka. Njogera n'abakyala n'abaami nga nammwe mwalaba obutambi ng'abantu bayiwa ssente. Njogera ku ssente. Kati ate wenkukomyawo eyo, Dawudi mu biro bye ye abantu be yalimu tebaalina ssente. Baalinanga amagaali, nga balina n'embalaasi zaabwe nga ze beesiga, naye nga tebeesigira ddala Katonda. Okitegeera? Nga kati bw'olaba mulimu abantu b'olaba beesiga abakyala baabwe, abalala beesiga baami baabwe, naye nga Katonda baamusuula. Kankwanguyize, waliwo abantu b'omanyi naawe oba be tubadde tulaba nga beesiga bizinensi zaabwe, beesiga ebizimbe byabwe bye baazimba, naye nga baava ku Katonda. Kati ebizimbe baabiggala. Neebaza mukama ebyumba biggudde, naye kati eno enjiri wejjidde. Gw'abadde yeesiga ebintu n'abantu, olina okukyusa n'otandika okwesiga Katonda. Wuli olunyiri we lugambye nti abalala beesiga amagaali, abalala badde beesiga emmotoka zaabwe. Abantu ng'abalala bo bali mu kwesiga Katonda. Wulira olunyiriri. N'abalala beesiga embalaasi, naye ffe neebaza mukama nze ndi omu ku abo abateesiga bintu n'abantu. Abantu baali beesiga dda bizinensi zaabwe, ng'abantu bakyagenda mu makanisa, ng'abantu baagaana okunoonya Katonda. Wuli olunyiriri lugwera lugambye nti naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Okwogera obwogezi erinnya lya Mukama Katonda wo, okwogera obwogezi erinnya lya Mukama Katonda waffe kimala bumazi, n'osigala ng'otoola obujulizi n'ogamba Mukama weebale gwe Katonda mpisizaawo, weebale Mukama ali nange. Weewaawo sirina mmotoka, sirina ggaali, sirina means of transport, naye njogera erinnya lyo neŋŋamba nti Mukama weebale, ompisaawo era onnyambye, ompadde obulamu. Kati n'osanga abaali boogera amagaali, abaali beesiga bizinensi, kati nga bizinensi. Kyova olaba olina okwesiga Katonda. Abantu abaali baava ku Katonda, kino ekisiikirize kya Sitaani kye yaleeta kibayisizza bubi. Bannaye kitulugunyizza bali ne kidda ne mukati ne kyewogomako bwe kiti. Njogera nga naawe omanye ensi ezaali zaasuula Katonda. Abantu abaali baava ku Katonda nga tebasobola kwogera ku linnya lya Mukama Katonda waffe. Ffe ne tusigala nga twogera erinnya lya Mukama Katonda waffe, naye nga tetulina kye tulina, naye nga kigwe tulina w'amaanyi, kubanga talabwako n'amaaso gagwamu ttaka, naye nga munene. Kubanga bw'obeera omulamu ebirala byonna ne bwe tuli nabyo,
obeera oyina katonda yagaba obulamu gwawuliriza morning breakfast omwana w'omuntu ne bwona omwesiga si yagaba obulamu olowooza singa abasawo bafiirwako abantu mu mikono gyabwe kubanga balina buli kimu basoma babitegeera naye era omuntu abafiira mu ngalo naye omuntu alina katonda we ne bw'atafuna musawo ne yeesiba ku katonda agaba obulamu amala n'atoola obulamu. Twalaba abakyala n'abaami abafiira mu nsi ya Itale nga balina essente bazikasuka ebweru abo be Dawudi bayogerako kati abo baali beesiga ssente zaabwe ffe nga tuli eno tetulina wadde waafu naye ffe nga twogera bwogezi nnya lya Mukama Katonda waffe naawe ali eyo kati njogera ku makya ga leero ng'omukyala n'omwami oli eyo tolina kyolina kati olw'okuba tolina kyolina toggwamu ssuubi yogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe weebaze kyovula naggambye nti keera weebaze Mukama omusinze omugulumize omutendereze kubanga atuwadde amakya amalungi atutuusizza ku lunaku luno olwa Sande kati weewaawo tolina kyolina njogera n'omukyala n'omwami wasuze enjala naye ansa yiino ansa yiino yogera bwogezi linnya lya Mukama Katonda waffe ogenda kufuna ekyo kyoyayanira ate bw'omala okifuna tosuulanga erinnya lino era njogedde nga wali emabega lifalensi y'abaali basuula Katonda nga beesiga ssente n'amabizinensi n'emmotoka n'abaana n'abantu munaye abantu beesiga abaana ne bava Katonda abaana nabo ne baba disappointinga so kati gwe weesiga erinnya lya Mukama Katonda waffe ne bw'oba ofunye ekyera ekivudde eri Mukama Katonda tokitwala ng'ate n'ojjawo Katonda n'ossaawo kyo sigala nga weesiga erinnya lya Mukama Katonda olunyiriri lugambye nti naye ffe tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe kati lino erinnya w'omala okulyesiga n'otandika okulyogeranga n'abeesiga bizinesi olwamala okuzeesiga batandikanga kwogera zo ne balema okwogera ku linnya lya Mukama Katonda waffe oba onfuna kati gwe kikakatako oli eyo naawe ogamba bannaye nze era sibitegeera otwatuka n'okuyingira mu mbeera eno gy'olaba eriwo era nga tolina kyolina naye Katonda akuyambe n'akuyisaawo mwene embeera akuyisizaawo si lwakuba nti obadde olina obadde tolina era okimanyi nga naawe tolina olinga nze njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo nga weetaaga linnya lya Mukama Katonda lyokka ogenda kuyitawo ate otuuke ne ku ebyo by'oyagala naye bw'omala obikwatako nkiddamu omulundi omulala bw'omala okukwata ku ebyo ng'okitegedde nti obadde oyogera linnya lya Mukama Katonda waffe kati wakati w'okulyogera ennyo olina ky'okutte nkwegayirire tosuulanga erinnya olw'ekyo ky'okutte njogera n'abakyala n'abaami baali baagala Mukama Katonda waffe era nga gwe boogera kati baafuna bye baali baagala baamusuula tebakyayogera ku Mukama Katonda waffe boogera ku ebyo bye baafuna gy'ali nkwegayirire tosuulanga erinnya lino abantu nga beesize ebintu beesize abantu wano bakulaga nti abantu beesiga amagaali gaabwe ne beesiga n'embalaasi zaabwe Dawudi yeesiga Mukama Katonda we n'ayogeranga erinnya lye buli kaseera Dawudi n'afuuka munnaggwano Dawudi n'awangula abalabe Dawudi n'abeera Dawudi bannaye nkunyumiza ekindike ki gwe wali olabye ku Dawudi genda osome Dawudi okuva mu ki mu Samwiri ekisooka essula eyo 17 16 oba otandikira ogisome paka wonoomalako gende ne mu kyokubiri ofeeyo oyingire mu Saamuzi yonna ogisome ojja kutegeera Dawudi nti yali alina Katonda ate teyasuulako Katonda mu buli mbeera yalina Katonda mu buli mbeera yogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe ogenda kuwangula. This is morning breakfast. Saagala otandike kubanga kati oyogera ku linnya lya Mukama Katonda waffe ng'olunyiri bwe lugambye wayitewo emyaka 4-5 bakusange ng'ate kati oyogera birala. Ono Dawudi ayogera erinnya lya Mukama Katonda we ng'akyali ku ttale bw'onoosoma Samwiri ekisooka essula 16 ng'akyali ku ttale n'ava ku ttale n'afuuka kabaka wa Isirayiri naye ng'era ayogera erinnya eri abantu ekitubonyaabonya kuba saagala nange kwejjamu naawe ali eyo awulira wakati mu morning breakfast muno ogenda n'oyogera erinnya lya Mukama Katonda wo nga tolina kyolina olumala okukifuna bwe kapa n'osuula erinnya eryakuwa ekyo kyolina n'olyoka otandika okwogera ku ekyo kyokka kyolina
n'oyogera ku mukyala n'omubakuba abatabanna bafuna n'oyogera ku bizinesi ne tugaye mukama kiki kye tuliko naye ne mukama katonda nalyoka gamba anti kati wate erinnya lyange weesize bizinesi abantu baali baata katonda twebaza mukama kati eno sizoni abantu bakomyewo eri mukama katonda abawonye nga muwonyerwa mukama katonda temuddamu okusuula erinnya eryo erya mukama katonda waffe katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo katonda wange nkwebaza gwampadde ekisa ku makya ga leero weebale omusumba omulungi weebale Yesu weebale katonda omwesigwa weebale gwaddamu essaala zaffe weebale gwe katonda omwesigwa abalala nga beesiga amagaali n'embalaasi tukwegayirire katonda ow'ekisa otuw'ekisa ffe tusigale nga twesiga gwe ye gwe katonda ayamba era nga twogera erinnya lyo era nga twogera erinnya lya mukama katonda waffe era nga twogera erinnya lyo nti yeggwe mukama era nga tugulumiza erinnya lyo n'okukusinza njogera ku makya ga leero wakati w'abakyala n'abaami abali eyo abampuliriza mukama bensaba nabo abo mukama nga bakutte ekyo kyennyini Dawudi kye yakola nkwegayiridde baviireyo obalabisa ekisa nga wakati we bali mu bulamu bwabwe tebalina kintu kyonna kye beesize naye nga beesize erinnya lyo lyayogera bagamba nti twesize ggwe katonda waffe gwe tusinza omulamu tukwegayiridde katonda ow'ekisa viirayo abakyala n'abaami abo bonna abakusinza obeeko ekisa ky'obakolera obeeko ebirungi by'obawa mukama baleme okwesiganga ebintu byabwe mukama naye beesigenga ggwe erinnya lyo Yesu weebale omusumba omulungi weebale Yesu weebale katonda addamu ekisa weebale katonda addamu essaala tuwaayo emitima gyaffe gy'oli katonda omulungi nga tusuula ebyo byonna bye twali twesiga nga twajjawo gwe erinnya lyo Yesu nga twajjawo erinnya lyo mukama tukwegayiridde tukowoola ekisa kyo kikomyewo erinnya lyo mu mutima gwaffe twesigenga gwe tuleme okwesiga abantu kubanga ennyiriri zoogera nti akolumiddwa oyo yeesiga omwana w'omuntu katonda ow'ekisa buli mukyala na buli mwami yali yeesiga ebintu eyeesiga buli muntu katonda ow'ekisa komyawo okwagala kwo tutandike okwesiga gwe katonda nga twogera nti erinnya lyo tukuvu nga twogera nti erinnya lyo yeggwe mukama erisaanidde okusinzibwa era mukama buno bwe bweyamu bwange nange kennyini nga mpeereza mu maaso g'abatukuvu bo mukama naayogeranga erinnya lyo mukama katonda wange era naanywezanga kino ekigambo kye ndabye wano mu lunyiriri luno wakati ng'ompisizaawo wakati ng'onfudde mu nnaggwano wakati ng'onfudde akalango. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu zikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose amannya gange googere gaddemu nate mugambe nti amannya gange gano gajje mu bitabo ebyokusiraana ebitabo eby'endwadde ebitabo ebyokufa amangu ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala mukama akunyweze tosuula erinnya lye olyogere ng'emisana n'akawungeezi n'ekiro ne mu ttuntu agenda kuviirayo agenda kulabisa omukisa ogenda kulaba obulungi bwe nga bwe yalaga Dawudi. Mukama abampeere nnyo omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.